Matayo Essuula 4. Awo Omwoyo Omutuukirivu n'atwala Yesu mu ddungu okukemebwa Sitaani. Yesu n'amalayo ennaku 40 nga talya emisana n'ekiro. Bwe zaggwaako enjala n'emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, "Oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere." Yesu n'addamu nti, "Kyawandiikibwa nti, omuntu taba mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo Katonda ky'ayogera." Awo Sitaani n'atwala Yesu mu kibuga ekitukuvu, n'amuteeka ku kitikkiro eky'essinzizo, n'amugamba nti, "Oba oli mwana wa Katonda, weesule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, Katonda aliragira bamalayika be bakuwanirire mu mikono gyabwe, oleme kwekoona ekigere ku jjinja." Yesu n'amuddamu nti, "Era kyawandiikibwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo." Setaani n'atwala Yesu ku lusozi oluwanvu ennyo, n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi n'ekitiibwa kyabwo, n'amugamba nti, "Ebyo byonna nja kubikuwa singa ofukamira n'onsinza." Awo Yesu n'agamba Setaani nti, "Vaawo Setaani, kyawandiikibwa nti, osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka." Awo Setaani n'aleka Yesu, bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Awo Yesu bwe yawulira nga Yowaane aggaliddwa mu kkomera, n'agenda e Ggaliraaya, n'aleka e Nazaaleeti, n'ajja n'abeera e Kafalanawumu, ekiri mu nnyanja mu kitundu ekya Zebbulooni ne Nafutaali. Kino kyaba bwe kityo omulanzi kye yalanga kiryoke kituukirire ekigamba nti, "Ensi ya Zabbulooni n'ensi ya Nafutaali etunuulidde ennyanja, emitala wa Yoludaani, Ggaliraaya ey'abamawanga amalala, abantu abaabeeranga mu kizikiza balabye ekitangaala ekingi, n'abaabeeranga mu nsi y'olumbe ne mu kisiikirize kyalwo ekitangaala kibaakidde." Okuva olwo Yesu n'atandika okutegeeza abantu n'okubagamba nti, "Mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu busembedde." Yesu bwe yali ng'atambula ku lubalama lw'ennyanja ey'e Ggaliraaya, n'alaba abooluganda babiri abavubi, Simooni ayitibwa Peetero ne muganda we Andereya, nga batega akatimba mu nnyanja. N'abagamba nti, "Mujje muyite nange, ndibafuula abavubi b'abantu." Amangu ago ne balekawo obutimba bwabwe ne bagenda naye. Bwe yatambulako kuva awo, n'alaba abooluganda babiri abalala, Yakobo ne Yowaane, batabani ba Zebedaayo. Baali mu lyato ne kitaabwe Zebedaayo nga baddaabiriza obutimba bwabwe. Yesu n'abayita. Amangu ago ne balekawo obutimba ne kitaabwe ne bagenda ne Yesu. Awo Yesu n'atambula e Ggaliraaya yonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'ategeeza abantu amawulire amalungi ag'obwakabaka bwa Katonda, era ng'awonya obulwadde bwonna n'obuyongoyevu bwonna mu bantu. Ettutumu lye ne libuna mu Siriya mwonna, ne bamuleetera abalwadde ab'endwadde eza buli ngeri, n'abaalina buli ekibabonyaabonya, n'abaaliko emyoyo emibi, n'ab'ensimbu, n'abakonvubye, bonna n'abawonya. Abantu bangi nnyo ne bajja gy'ali, nga bava mu Ggaliraaya ne mu kitundu ky'e Dekapooli ne mu kibuga Yerusaalemi ne mu Buyudaaya era n'emitala wa Yoludaani. Matayo Essuula 4. Awo Omwoyo Omutuukirivu n'atwala Yesu mu ddungu okukemebwa Sitaani. Yesu n'amalayo ennaku 40 nga talya emisana n'ekiro. Bwe zaggwaako enjala n'emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, "Oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere."